Kampiringisa National Rehabilitation Center yazimbibwa mu mwaka gwa 1952 nga kati gy'emyaka 74. Mu kiseera kino ebizimbe bikaddiye bitagambika wabula ekyongo kiggyeewo era bitono nga byetaaga okwongerwako. Ebizimbe bikadde, structures nkadde nnyo naye space etimala bumazi. Okusoomooza kwendaba nga nze akola mbaana bano buli lwe bajja nga bapya bajja balinamu ekirowoozo eky'okutoloka mu kifo kino. So tutwalira ddala ebbanga okwogera nabo okukyusa mayindi yaabwe ey'okwagala ekifo kino naye era gye biggweera nga bakyagadde. Olw'embeera ebizimbe bino mwe biri kitadde obulamu bw'abaana bano ku bwerinde. Abaana abakuumibwa mu kifo kino bakakata ku gavumenti okubalabirira mu buli kintu okuva lwe baleetebwa wano okutuusa lwe basiibulwa nga bamazeeko ekibonerezo kyabwe. Teri school fees esasulibwa era gavumenti yonna ebikola. Abaana beebaka ne balya ne balwala ne tubajanjaba byonna tubikola, but there is no any contribution gye tusaba okuva omuzadde nti omwana ali wano tuleetere ssente za school fees, tuleetere ssente z'emmere nedda. Byonna gavumenti ebikola. So I want to appreciate the government of Uganda. I want to appreciate the Minister of Gender kubanga bakoze omulimu mulungi okulaba nti ekifo kino is still in existence. Kyokkola obwetaavu obweyongera buli lukya n'ebyenfuna ebikyukakyuka abakulira ekifo kino bafuna okusoomozebwa okw'amaanyi nti newankubadde gavumenti ebaweereza emmere tebamala kubeezaawo baana bano mwezi ku mwezi. There is inadequate funding okukola bino byonna ssente ezitufuna tezitumala okulaba nti buli kimu kikolebwa nga bwe tukyagala. Ekirala ekifo kino n'okutuusa olwaleero tekirina ntambula nga basanga okusoomoozebwa naddala nga batuusa okuzza abaana bano mu maka gaabwe. Tumaze ebbanga nga tetulina mmotoka, so okutambula kibeera kizibu because olina okusaba mmotoka okuva ku headquarter or other institutions, you borrow, but it is hard. It is hard, very, very hard to manage a national institution nga tulina entambula ekutwala okuzaayo abaana gye bava. Waliwo n'ensonga y'ettaka nti mu ntandikwa Kampiringisa yalina yiika z'ettaka 377 nga za kyapa kyokka kati zino zoogerwako bwogezi anti kati basigaza yiika 114 zokka. Bagamba obuzibu bwatandika mu mwaka gwa 2023 bakama baabwe bwe baalagirwa erimu ku ttaka lino baliwo ebitongole ebirala 3 biteekeko enkulaakulana. Government kept on deducting and allocating to different organizations. Okusinziira ku bano waliwo ekitongole wansi wa Minisitule y'ebyobulimi obulunzi n'obuvubi ekyaweebwa yiika 63. Aba Uganda Green Incubation Project Songai Model bafuna yiika 10 ate 10 ekirala ne kiweebwa Intractom Fertilizer Factory Project. Kyokka ekisinga okubeewuunyisa nti n'okutuusa olwaleero tewali ku ebyo ebyakkiriziganyibwako mu ndagaano byakolebwa. 63 acres was allocated to Maive NFLC. 100 acres was allocated to Songai Model Project. And the 100 acres was recently in 2023 allocated to Itracom Project, fertilizer factory, for a fertilizer factory establishment, meaning that the land has kept on reducing. Kati bagamba abalina ettaka kwe beegazaanyiza kati baasigaza kawujjiro kyokka nga kwe kuli ebintu ebirala nga kw'otadde n'eddwaliro. In fact, Kampiringisa as the National Rehabilitation Center has remained in a small middle place between all these other organizations. It becomes a bit a challenge because now, for example, when the project, the fertilizer factory that is already going to be established here, we are going to interact with a number of I don't want to call them intruders, but those workers, the workers who will be here working will have access to this institution also and access our children. It is likely to be a challenge, but the minister, I think, has proposed to Gazette to fence off
Bano balina obweraliikirivu nti abaweebwa ettaka buli lukya beesoma ate okwongera okutwala eddala kale nga kampiringisa mu bbanga ttono bandibulwa n'ew'okulimira. We have children who need food. Sure. The government gives us food, yes, but we cannot sustain without, like any other mother, like any other family. You cannot keep 200 and plus or 300. By the way, last year in December, we went up to 450 children. Yes. We did marathon, they released funds, we did resettlement until when we came up to this level. But we had the biggest number that we've never got. Teopista Mutolo akulira ekifo kino atubulidde nti mwetegefu okuuka n'ejjembe ng'alwanirira ettaka lino era asabye omukulembeze w'eggwanga ayingire mu nsonga eno. Me, I will still fight, Jocelyn, I won't tell you this, because this institution must have land. We cannot survive without food. I know. We cannot, never. Because now, the children will end up beginning to steal food from around. They will move and look for food. N'obutamala bw'ebintu abaana bano bye balina okukozesa mu kubayigiriza emirimu gy'omutwe nakwo kukyali kusoomoza kw'amaanyi. But through public service and the programs of the government of Uganda, this staff, when they reach retirement age, we have not got replacement for them. So we had an instructor for welding metal fabrication, Makai. When he retired, no replacement. We had one for carpentry. When he retired, no replacement. And others, all those who have been transferred have never been replaced. Ku myaka 74 egya Kampiringisa National Rehabilitation Center bw'otunuulira emboozi zino kikulaga nti waliwo obwetaavu bungi okwongera okukulaakulanya ekifo kino kale bwe kikwatako yessaawa okulaba nga waliwo ekikolebwa. Jocelyn Nakibule, Agafeeyo, ku Spark TV.